Baba kwenda kuindelea. Ndio tukaka papo wali nakke. Finiti ya video. Awulidde festival ekyaka. Tugenda kubeera mu festival ennaku z'omwezi 28 March. Abantu abalabe bange aba ABS bonna bayita. Tugenda kubeera ne festival tuva ku makya mpaka lwaggulu. Tujja kunywa abaana b'emicombero, ab'enkoko, ab'embuzi, ab'ennyama y'ente, ab'empombo. So kigenda kubeera kyakabiri ennaku z'omwezi 28 March ya Strip Kololo. ABS yonna staff bonna abakolera ABS muli invited era kuza muyite abantu bajje bagenda kuya kusanyuka mukeesawo. Ekyo kisooka kikiteeke kumabbali. Abantu bazze balaba ng'otegeka launches. Lwaki ate wakyusiza mu mbeera eyo oyagale okole festival? Nakuze festival lwa nsonga nti ntambudde nnyo amawanga ngizeeyo ebintu bingi era ebimu ku byo kyekyokukola festival kubanga zembadde nzijandaba mu mawanga ag'enjawulo. Kati bagambye okutambula kulabo kunyumya kyokola bakati njagala kunyumya abantu mbabulire nti banaiti ntambudde wano ne wano ne wano ne wano era kyenjizeeyo kyekino era nze kibanjulira naye byenjizeeyo kwe kuba nti okola festival abantu bangi abafunamu ate nga n'abazze okukola banyumirwa kuba ku makya mpaka lwaggulu. So si byakaseera katono ku konsati oze kubye basatu bannya otuddewo gundi biri ogenzi so full pack ate ku sente nto. Ekigendererwa kyabadde ki? Oyina ogenda oyamba? Ekigendererwa kyakuba nti no nzidiza abantu abagenda okusanyuka bagenda labira ebbanga ddene. Tulina minizu, tulina ebirabo ebyenjawulo tugenda gabira abantu ebirabo, tulina ennyonyi ezigenda okubuusa mu bantu, tulina kuuka ez'okugabira abakyala, tulina school fees okugabira abantu bingi. Kati nga gwe kikyosuubira okugyamu eyo festival engeri gyewakitegese kikyosuubira kati bwenva mu kino bingi byenkoze mu bivulu byembadde nkola kati kino nga bwolaba nti mala okukola shonge nze kati ndi ku legacy sikyakolerera kuba nti kino bakiri legacy tukolerera bantu bange bakyalulamu bandabeko tuve ku nsonga eyo tubadde tulaba ng'oli ku kasengejja banyumiza libeera ekupima obeera nga tolina bwotuula naku zino tubadde tukulaba olyeno olyeri bakwogerako eno bakwogerako eno kyokka nga kikyofiiringa mu mutima ng'ate ex wabadde yagamba wagamba wali wamutongoza weyanti wali naagamba tomwangako makayo tolina kyewali ebintu biveeko sikyalina comments nyingi nnyo ku bintu bya X1 eri byali bikadde tulina ebipya ebyekunyumya kwegamba tusuubire omupya tetujja mufuna ntezaani atabeera ebyo byebintu bya Kenzo byasazeewo okuwa ABS ng'agamba ssaawa yonna ayingizaawo omugole sinogamba ya nguluma nnaku lusooka weeyagale naye kyokola okuva ku paka ennaku eziriddako zonna making sure nti omuntu omulaga nti you are the best thing in his life or her life. Ate bwe twalirizaako nesooka kulyamu nga mmanyi nange kyennumya kyesiga mumanyi kisinziira ku ekyoba osazeewo ekyo nakyo si kibi naye nze nkugambe nti singa omuntu aba ateekenze risiki ye alina making sure nti risiki alina okugiru alina ogibakinga ekitegeero era n'oli alumya alina okulumya nga akimanyi nti byalumya era bw'amala okuba nga atadde omusajja ono tagamba ono yannumya nannyo kangamba making sure nti omuntu ono takwagalako ekyo agamba omuntu ono andiridde sente zange nnyingi ambonyabonyeza nnyo lwe ndimufuna nange njamulaga twabamu beesasuza oba ekitegeera making sure nti ate tebakwesasuza era lwakufunye making sure nti otandika okumulabirira omulage nti you are the best thing in this person's life.
kikozesa omukozesa ng'abasajja ganagamba nzi kange gonojja n'omukwano nyagagesa kuyuzi awekakosa mwabuka omuwala tutabire ku kino ganti gayo itali serious no abawala bye babyereetera abawala bye babyereetera balina kategori mwe beeteeka abasajja baagala nnyo okubanja abasajja baagala nnyo bagumiikiriza abasajja baagala nnyo bategeera nti bakola ensobi tebatuukiridde naye nomulaga nti wadde okoze ensobi yowa kintu ekibanyizamu tegeera omuntu n'amanya nti njagalo kubanga abasajja babeerera mu paaka babeera ku booda babeera babasika amataayi wa ssente babazeeno babazeeri naye bwaddeeka n'omulaga nti this is the best place to be kulikayo n'omulaga nti mukimu nze wuwo egatima naye ojja kutuuka omuntu ng'ate naye ayagala yali selfish asaba kino asaba kiri lwaki tompadde kino tompadde kiri mpa kino mpa kino abantu beyagala nnyo naye nga tonneyagala sooka obekungasho nti negwo oli naye omwagaliza bye bimu mulabirire naye ajja kukulabira mwagale ajja kutwala. It depends in the right place and the right time. It depends what is happening around. Nze nsonyiwa nnyo just mbanyagala omuntu bamusobeza najja mukitundu bakuba ebiseera ebisinga nti you can forgive and don't forget kati kano if you forget then you don't know you have to forgive but you don't need to forget yali alumidwa ku musata nebwola bwomugu edduka so kati omuntu oyo olina omusonyiwa naye ng'ojjukira nti yakolako ekintu bwekiti kati olina okubanga werekerezaamu bw'okyerabira bwewerabira oba ate tewabereko namutwala ate nga she wasn't my ex naye yali birthday yali mukwano gwange ya birthday had to make sure nti musanze. But you might someone was there, but not someone was there. But it was my responsibility to make her happy because the rest were selfish. Never talina nobody chilling noyagala kuganonjagala nga bwoyagala yagala omuntu gwenina ngana sologwera nga tambuza omukwano omulombeeji kenzo nekyala mukira tubeera tuyamba omukyala yaba kumugagamba nti njagala kubeera nga mpa wano mpulira omuntu ono atebe naye kati twagala abeerenga abeerawo kuba aba ayinawo ataddewo awuusa ayagala kubeera kati asibire okubeera nga anoba avuga no okukisinziira muntu wabanga abeerekeka naye naye ng'ogamba nti alina kino nekino ekibi kyekino osobola okigumira wabanga alina ekibi kino ngaekirungi kyekino osobola otandikawo no man is an island you can start your munsi omuntu weetaaga gwe ne Katonda bino ebisigadde tubikola. Omanyi ekisinga otuluma omusajja omusanze talina musulana wansi temuyinako enzo like mu buildings temuyina we mutuuse nakugattako omuntu ebintu tebina makulu bino byonna byakunsi neboonokazi olaba tuvuga byakunsi esinga obukulu kubanga olina emirembe peace of mind.